abakulembeze ba NRM bitundu Masaka basenkanya okutema empene gye bagenda okwaniriza President Museveni agenda okubakyalira okuva nga 24 okutuuka nga 26 omwezi guno. Ensingano ebadde mu kibuga Masaka nga akulira ofisi ya ssentebe wa NRM Hajjati Ali Namyalo alwetabyemu ku Sene Minister wa Microfinance Hajalu Nakasolo okulaba nga enteekateeka zitambula bulungi. Minisita Musigansi Bivuna Nite nga alina myuka ssentebe wa NRM Buganda Godfrey Kiwanda Sobe nabo babigase okulaba nga enteekateeka zibeera nnungi. Hajjati Namyalo ategeeza President agende Masaka okukasantiri mu Uganda asigalira mu nkulaakulana. Namyalo akodde bannamasaka bonna ne disitulikiti ezeetooloddewo okujja mu bungi bukirinde President butereevu ng'eno y'engeri esinga okwetusiza amaloboozi gaabwe. Atuwe enkoko, atuwe embuzi, atuwe buli kimu ky'anaasobola otuwa naffe tubeereko obulungi. Atuwonya obwavu bannange obwavu bususse mu bavubuka. Ye Minisita Kasolo ategeeza nti zimu ku nteekateeka President zajja okulonda epalishi development modo kusena emyoga era n'akisa nti emyoga gyatugadde mu bantu. Agenda kubawuliriza era tusaba abantu okubeera abeerufu baveeyo President bamubuulire ekyamazima nti wano ffe wantunyigiriziddwa wantutambudde bulungi. Ye Minisita nti ategeeza nti kukyala kwa President Museveni baakongera okutunulira okukula ebibangirizi yabannamakolero mu kitundu kino. Wealth creation in the sector of job creation. We want to know where is this place that we're going to put industrial park in Masaka, because we do not have any. Ye Kiwanda Subi alambuludde ku ebyo President byagenda okukolako. Twetoledde nnyo mu kutondawo obugagga eri abantu mu maka. President atunuulira program zitutambuza zitambula mu byalo. Mwekyo ssentebe wa NRM Bukoma Nsimbi Shafiki Mwanyi n'abakulembeze abalala banukuddeyo ebizibu President Museveni byabasookerako. Twagala okwogera ku kusomozebwa kw'ettaka. Essaawa zino kyendaba be bantu okweyawula mu ndowooza z'ebyobufuzi. Ab'e Masaka mbeere bagumu buli kizibu kyonna kijja kutereera. Begatiddwako Mbaka Poto South Dr. Twakagamu ono wa NUP nenkakati alinnya mu kibiina NRM ng'akudde abantu n'obagyebanize President. Okukyala kwa President akulaze nti tekuli political era bw'oba owuliririzza ebintu byannyonnyodde bigenda okukolebwa bigassa Greater Masaka. Mwekita abakulembeze kina kinale batandise enteekateeka ey'okutaalagibwa nga bagenda bazza emitima y'abantu bitumi bawangulwa abalandikidde Kawempe. Abawagizi boogedde zimu ku nsonga ezaaviirako ekibiina kyabwe okukola obubi. Twongere okwegatta tugwemu okuba nti tetukolagana. Ng'okubye MP wa NRM wanaagwe olwanyisiza kansala agwe olwanyisiza ogombula meeya agwe osuubiddeko kufuna ki? Tugenda ne wabeerawo gap wakati w'obukulembeze bwa waggulu n'obukulembeze bwa wansi. Ekintu ekyo kijjewo. Tusaba bammemba baffe babafeeko mu bulwadde ne mu kufa. Era Omuganda agamba agali wamu bigaluma ki? So nsuubira bwe tuva mu mitingi eno tugenda kubeera nga tuli kitole. Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Senninde ategeeza nti bagala olaba ng'okusomozebwa kuno kunogerwa eddagala. Kubanga mwab'e Kampala tetujja bagamba nti mugende mulime wali temulina we mujja kulima. Yensonga lwaki programu eya Parish Development Model eya Kampala egenda kukwata ku mmwe engeri gye mukolamu emirimu gyammwe.